Mu ngeri ey'okulaba ng'ekibuga Kampala kiteekebwa ku mutindo, Gavumenti ng'eyita mu kitongole ekivunaanyizibwa okuteekerateekera ekibuga Kampala ki Kampala Capital City Authority bakuddamu okuzimba enguudo zonna ezijjudde empopogoma n'emyala okwetooloola Division 5 ezikola Kampala. I had to rush to the hospital before I could come as a mother to leave the process. So, apology. Minisita wa Kampala Betty Amongi agamba bannakampala bangi bazenga beemulugunya ku ngeri ekibuga Kampala gye kifaananamu wabulanga ku mulundi guno Gavumenti erina enteekateeka ey'okulaba nga bongera okuzimba enguudo za koolaasi nga n'ezo ezirimu ebituli ziddaabirizibwa. A lot of complaints from the public in respect to the potholes in the city, but I want to reiterate that over the last years, Government of Uganda has undertaken huge infrastructural developments in the country, and for Kampala Capital City, government has implemented a number of programs and projects in the city, including KIDIP 1, which constructed 11.81 km of roads and 3.6 km of drainage. Minisita era agamba biliyooni 9 ze zigenda okukozesebwa mu kaseera kano okuddaabiriza enguudo eziri mu mbeera embi nga mu Makindye bakuzimba enguudo 9, Kawempe enguudo 8 ate mu kibuga wakati bakuzimba enguudo 9 wadde ng'ensimbi zino zaali zitegekeddwa ate kukola bintu birala. And government has availed funds to undertake remedial and interim measures to make roads motorable, as well as we await major intervention. 9 billion shillings has been availed for this fourth quarter, which is between April to June 2021, to undertake emergency road works repair at key points and sections of roads over the next 2 weeks. Chindi, we are going to do 9 roads, in Kawempe 8 roads, and in Central 9 roads. The detailed attachment of all the roads we are going to work in the 2 weeks to patch the potholes are attached. Ono ayongeddeko nga Pulezidenti bwe yabalagidde okukola enteekateeka ey'okulaba ng'ekibuga kizzibwa obujja nga bazimba n'okutereeza emyala enguudo nga kw'otadde n'ab'ebigere we batambulira wabula nga ne gye buvuddeko Pulezidenti yatongoza okuzimba omwala gw'e Rubigi. As a long-term measure, His Excellency the President has already directed us to prepare a comprehensive plan for revamping the city infrastructure through a long-term financing model, and a cabinet paper is being prepared for presentation and adoption by cabinet. His Excellency the President also, as you are aware, in August 2020 launched the construction of Rubigi and Nakamiru channels, and this channel combined is 5.88 kilometers, and a total of 82.7 billion is being used to ensure that those 2 channels are worked on. Ebifo ebisinga okubaamu amataba nga kwinizwe ng'enkuba etonnye Minisita agamba nabyo byakukolebwako okusobola okulinnya ekizibu ky'amataba ku nfeete nga wano wasinzidde n'asaba Nakampala okwewala okusuula kasasiro mu myala ekiviirako amataba. Also to address most of the areas that floods around Kampala, like the Shoprite Mugogo, Chambogo areas, Natete, Bunga Gaba, Cape Nyonyo, and others, disappointed by improper solid waste management, that is garbage, through irresponsible dumping of garbage like polythene, plastic bottles, agricultural and trade refuse that ends up blocking the existing drainage system. Members of the public are cautioned against irresponsible garbage disposal in any form. Responsible garbage disposal is our civic duty, and if we want to live in a clean Kampala, we should now change our behavior. Wadde nga Kampala ky'ekibuga ekikulu eky'eggwanga wabula bw'okituukamu ku kasasiro n'enguudo ezijjudde ebinnya kw'okuba amaaso. Sarah Nakandi, STV Select EY'ENJAWULO.